nnyo twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkiro ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kukuza emyaka 32 ng'ali ku Namulondo asiimye abakuumye ekitiibwa kya Buganda era n'ayogera ku ky'abantu okumakinga sure nti tukola ne tubeera nga tusobola okweyimirizaawo than okusuubira ebintu ebingi mu bantu abamu bwayise obunyeebwa era nga okujaguza kuno emyaka 32 kubadde ekibuli ku muzikiti bangi babaddeyo. Honorable Robert Kyagulanyi abaddeyo, wabaddeyo Honorable Joel Ssenyonyi, Prince Richard Ssemakokero abaddeyo era nga mugenda okubeera nga ate omwawulirako. Tusiimire ddala Aibene era nga wekuli okubeera nga tufollowinga byo. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume